I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Nkwaniriza nate gwe mukono gwaffe atugoberera updates ng'okulonda kukyagenda maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda. Ab'ebyokwerinda bo bagenze maaso n'okuba nga ate bateevuunyanga munyeera buli wamu weebali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda, naddala mu bitundu ebyo okulonda we kugenda maaso, nga olunaku olwaleero abawagizi b'ekibiina ekya NRM bagenda maaso n'okuba nga ate balonda abo be baagala okuba nga babakulembera mu kalulu aka bonna ak'omwaka gw'e2026. Kakati olunaku olwaleero NRM primaries zigenda maaso era abantu abo abeesimbyewo mu kibiina ekya NRM nga bavuganya ne bannaabwe okuba nga bakulembera mu kalulu aka bonna ak'omwaka gw'e2026. Olunaku olwaleero bagenda maaso n'okuba nga ate balondebwa. Kakati nga security y'amaanyi mu bitundu ebyenjawulo, Ssekikubo mu Rwemiyaga naye yagenze maaso n'okuba nga ate alabikako awamu n'omukulu Rwashande bagenze maaso n'okuba nga balonda, era tulindiridde results ezigenda okuva mu kulonda okw'olunaku olwaleero. Ssekikubo alabiseeko nga mukkakamu, n'omukulu Rwashande, General Rwashande naye alabiseeko nga mukkakamu, buli omu ng'ali ku layini n'abawagizi be nga bonna balina abawagizi bangi, naye okusinziira ku biva Rwemiyaga kikakasiddwa nti Ssekikubo alina abawagizi bangi okusinga ku mukulu Rwashande. Okusinziira ku numbers ez'abantu abali awo kiragira ddala nti omukulu Ssekikubo alina abawagizi abasinga ku b'omukulu Rwashande. Newankubadde ababiri bano basoose okuba nga ate bayombagana nga balwanagana, nga abakulu bano buli omu alumiriza munne okuba nga alina registra owa NRM gwakozesa era gwasuubira okuba nga bayinza okumuyita emabega ne babba obululu, era nga omukulu General Rwashande yavaayo n'alumiriza Ssekikubo okuba nga akwatagana ne registra owa NRM Rwemiyaga, era nga ono agamba nti yandikozesa omuntu oyo ye teyeesiga, Ssekikubo teyeesiga ne registra ono. Kakati Ssekikubo naye yavaayo n'alumiriza omukulu Rwashande okuba nga akwatagana ne ba registra aba NRM ku sub-county, era n'agamba nti abantu bano bandimulyamu olukwe. Kakati ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso naku olwaleero balabiseeko nga bali wamu naye nga competition ekyali y'amaanyi. Tetunategeera omutuufu eyawangudde akalulu, naye nga competition ekyali y'amaanyi wakati w'ababiri bano, wakati wa Ssekikubo n'omukulu Rwashande. Ko okulonda nga kukyagenda maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda, ate omukulu ewa General Kahinda Otafiire, abayizi ab'essomero balabiddwako nga nabo bali mu nnyiriri ng'okulonda kugenda maaso, era abayizi bano kigambibwa nti bo baagala okuba nga ate balonda omukulu General Kahinda Otafiire. Newankubadde waliwo eŋŋambo eziyitingana mbu Otafiire yandiba nga abantu bano babaguze tebalina mu register, tebakkirizibwa kulonda, naye ate bali mabega w'omukulu General Kahinda Otafiire. Kati abayizi bano nga bali mu uniform balabiseeko ku layini nga bagenda maaso n'okuba nga balaga obuwagizi bwabwe eri omukulu General Kahinda Otafiire. Kakati updates endala ezivaayo kigambibwa nti essomero lino liri kumpi n'amaka ag'omukulu General Kahinda Otafiire, era nga omukulu ono bandiba nga ate basazeewo okuba nga bamuwagira mu kalulu ka bonna. Kakati updates endala eziriwo kikakasiddwa nti waliwo omuntu akubiddwa amasasi era afiiriddewo, era nga omuntu ono abadde mu kulonda kuno okugenda maaso mu NRM primaries olunaku olwaleero, wabula kigambibwa nti mutabani ow'omukulu eyali mu kalulu k'omwaka gw'e2021
General Tumukunde kigambibwa nti mu kulwanagana okubaddewo agenze maaso n'okubanga ate akuba omuntu amasasi. Kakati updates endala ziriwo. Omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa naye okulonda akwenyigiddemu olunaku olwaleero, era omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ye ne mukyala we bagenze maaso n'okubanga ate beenyigira mu kulonda okugenda maaso, era bano balondedde mu Bitereko Sub-County Ruhinda North, era nga omukulu ono yagenze maaso n'okubanga addamu ne yeesimbawo ku tiketi ya NRM, era nga omukulu ono asuubiza nti bajja kukola ebyo byonna bye bazze nga basuubiza abantu baabwe. Era omukulu ono ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'akikakasa n'agamba nti mu kampeyini ezaali zigenda maaso yavaayo ne yeebaza abantu abo bonna abazze bamulonda, ate ne yeebaza abantu ab'enjawulo nabo bamwebaza okubanga yatuukiriza ebyo bye yabasuubiza, era yayongedde okubanga abasuubiza ebirala eby'enjawulo, n'agamba nti bwe baddamu ne bamulonda ku mulundi guno wakugenda maaso n'okubanga ate akola ebyo ebyateekeddwa obbakolera, okubanga abaweereza okuli kubatuusaako amazzi, amasannyalaze, eddagala mu malwaliro n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Thomas Tayebwa alabiseeko mu kulonda kuno ng'ali ne mukyala we, era bagenze maaso n'okubanga ate beenyigira mu exercise eno egenda maaso. Wabula waliwo n'ate abalala akalulu kano tekabalese bulungi, bo kikakasiddwa nti bo bawanguddwa akalulu kano, era tebakawanguddeeko yadde. Ye mukyala n'omwami balabiseeko bambi nga balabika bulungi nga banoonya akalulu. Kakati kikakasiddwa nti omukyala ono ye akalulu tekamulese bulungi, kamukubye era awanguddwa. Kakati ekibiina ekya NRM si kye kibiina kyokka ekiri mu ggwanga, tulina ebibiina ebirala eby'enjawulo, naddala ebibiina ebya opposition, era nga ne bano essaawa yonna bajja kuba nga ate beenyigira mu kulonda mu kamyufu. Kakati nga ekibiina kino ekya NRM kimaze emyaka egisoba 40 mu buyinza nga kikalakata eggwanga lino erya Uganda, era nga baagala okuba nga ate basigala mu bifo bye balimu mu parliament, baagala okuba nga basigala nga bafuga eggwanga lino, nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye ayagala okuba nga ate addamu ne yeesimbawo 2026 okuba nga ate addamu n'alondebwa nga president. Stay tuned.